Abatuuze ku kyalo Mamba ekisangibwa mu ggombolola y'e Kalangala mu disitulikiti y'e Mityana bakeeredde mu ntiisa omuvubuka Peter Bafiirawala bw'akkakkanya ku munne Godfrey Ssekiwunga n'amutemaatema okutuusa lw'amusse. Kigambibwa nti ababiri bano babadde ba mukwano nfanfe nga kiteeberezebwa nti obuzibu bwandiba nga bwavudde ku mukazi. Naye bannaye twakubiddwa enkyukwe y'amaanyi nnyo kubanga era naye abadde mukoddomi wange era n'obudde bwa leero ebyange byebyo byentegeddeko naye nga nze ekyaviiriddeko nga mpulira bagamba mbu baavudde ku mukazi. Kitegeezeddwa nti olunaku lw'eggulo Peter Bafiirawala yayise munne Godfrey Ssekiwunga beesanyuseemu era aliko n'omwenge gwe yaguze banywemu wabula mugenzi yaluddewo okujja ng'ali ku mupiira olwazze baatandikiddewo okwewaamu. Nga zikunukkiriza okwera ssaawa 4 bano baatandise okugugulana nga Bafiirawala alumiriza Ssekiwunga okumwagalira omukazi okukkakkana nga bagwanganye mu malaka ebiso ne bivaayo. Namwe abakyala bw'obanga nawe olimu okugulu okwo wale tujja kwogera birungi byereere omusajja mutwaleko ewala oleme muteeka wano kumpi kubanga wali waawali onaasula wali godi yafudde waawali. Bafiirawala yeetutte butereevu mu b'obuyinza ne yeeropa. Bw'atuuse ku poliisi era n'asiŋŋanayo osisaidi n'amunyonyola ensonga ezo n'agamba mukute ne mukazi wange omwami gwe beeta Ssekiwunga Godi naye mukazi adduse n'omusajja adduse obudde bwonna nzikiriza nzireyo nkime omukyala akuwe statement entuufu. Obudde bugenze okuvako eddiba ng'omuvubuka ono yakutte mukyala we ne badduka. Bafiirawala kye yakoze ekyokutta omuntu kintu kikyamu nnyo ate nga tulina okubeerawo ng'abakulembeze nammwe muli bakulembeze tulwanirire obwenkanya buno tetukkiriza muntu kola kintu ekyo notta omuntu n'omala gatambula buto nono n'ebyo n'ogenda. Poliisi etuuse neekebejja omulambo era n'etandikirawo okunoonyereza ku ttemu lino. Nga tugenda kukola ekisoboka okulaba nti omwami ono Bafiirawala Peter tumukwata amateeka gamuvunaane nga tuvumirira ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo. Omugenzi abadde yakakola akabaga nga 14 omwezi guno era nga kamutta emikolo gino yagirimu wakati. Oyo yasse mukoddomi waffe kuba mukulu wange yawasa mukulu wange yafa naye twawasaayo sengaawe. Omwami n'omukyala babadde batanguddemu naye ne baba nga balina buli omu yeewuddemukko kati omwami simanyi ngeri ki gye yavudde naaba nga twagenza okufiira nga temudde musajja munne ate nga oyo musajja mu wiiki singa bbiri ewiiki eyo kwegenda kuwera lwa mukaaga luno ng'amaze okugattibwa ne mukyala we. Omulambo poliisi egututte mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mityana ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.